mujjukira bulungi omusajja eyatta abaana eddaba. Omusajja oyo omusango gwe guli mu kkooti gutambula. Naye olwaliro basazeewo bakwate omusajja ono ekkooti y'abantu yegenda okusalawo. Bagenda kumutambuza mu bitundu eby'enjawulo. Abantu ffe tugenda okuba nga tusalawo asibwe mayisa, asonyiyibwe, ng'ekkooti y'abantu ffe tugenda okusalawo. Bagenda kuba nga bamutambuza mu bitundu eby'enjawulo. Abange, omusajja ono singa aleetebwa mu kitundu kyo, oba olwaleero singa bakubuuza kiki kye baba bamukolera, omulabi wange oyinza kwogera ki? Mu comment section awo nzigule, attibwe, asonyiyibwe, asibwe mayisa, ki ky'oyinza okusalawo? Sirabangako kkooti nga erina omusango gwonna gwewaddeyo abantu bagusale, naye kuli mu kkooti yagambye bagenda kuba nga abantu ffe tusalawo. Eyo ekkooti gy'eri ekkooti y'abantu nga ffe tusalawo. Tetusalawo nga tekiba kikolebwa. Kaakati bwe batyo baasazeewo. Naye olunaku lw'ejjo Full-Figure yavuddeyo ate n'abaako ebigambo bye yayogedde ku musajja ono. N'agamba nti Amerika yayimbudde abantu n'abawanvu baagala muntu waabwe. Tujjukire nti akasajja kano kaasangiwa kalina paasipooti za Amerika 2 era nga kalaga katuuze ka Amerika. Ate Amerika efa ku bantu baayo. Obere nga toli muzungu kasaba kuwa obutuuze oba ofuuse mu Amerika. Kati mbu Amerika yayimbudde abawanvu n'abantu banoonya akasajja kaabwe era baagala kazzaayo mu Amerika. Obange etteeka lino tunaasobola oddikozesa nga n'Amerika yo yasituse ng'eyagala muntu waayo. Full-Figure mu bigambo bye yayogedde yagambye nti omusajja ono talina na lulimi lwonna olw'Afirika lw'amanyi, amanyi Luzungu lwokka. Kyokka ate kiraga omusajja oyo Munnayuganda. Naye nti famire ye bonna bali mu Amerika. Leero obimanyi nti olwaleero mmaze bwe ngenda mu Amerika, Mukama n'annyamba ne nfuna obutuuze. Nina okukola ekisoboka kyonna okulaba nti abaana bonna mbaleeta ne bafuna obutuuze abange. Baba bafuuse b'Amerika, nange nfuuse mu Amerika. Naye omusajja waba ng'abadde ajjajja mu Uganda, kijja kitya okuba nga n'Oluganda tamanyi kulwogera? Ndabawaawo okulimba alabika apuliteringa nti talina lulimi lwonna lw'amanyi, naye olw'okuba nti mutemu ate nga kiraga nti alabika atemudde abantu bangi, teyatemula baana bano bokka. Kubanga tulina omukyala eyavuddeyo oba eyavaayo naye n'agamba nti omusajja oyo yamuttira omwana. Kyokka ate omusajja ono kali mutemu, bw'olaba mu kifaananyi awo omusajja oyo omwana gwe yatta bagabye mu 2018 oba eyattira omwana oyo Firimaani beeyinako Oluganda. Kali mutemu n'ono omwana gwe yatta beeyinako Oluganda oba baaluganda. Omusajja ono atuma butumwa kubanga ye baamukebedde omutwe baasanze gukola bulungi era ng'alina n'ebbaluwa endala eziraga nti omutwe gwe gukola bulungi. Mu bigambo bya Full-Figure waliwo ekigambo kye yayogedde n'agamba nti Amerika yeetaaga akasajja kaayo kubanga eri mu Amerika kano koolaba ka dokita, naye si dokita ono, dokita oba spiritual dokita ow'ekinnansi oba bano baddokita simanyi abajjanjaba nga tebakutteeko n'omanyi oluzungu lwa Full-Figure ye yakiise nnansi naye nga si bwe naye nga si dokita ono, ndowooza ono dokita yennyini alabika nga bano baddokita abalimu olusawusawu Oluganda ng'era mukugu nnyo mu Amerika. Bwe nawulidde ekintu ekyo nasuze nti kamunkirizaako nga ŋŋamba omusajja ono mu Uganda abazze ku saddaaka. Sataani ayagala nnyo omusaayi ogw'abo abaana abato kuba babeera tebannayonoona nnyo, baba tebalina byonoono. Ayagala nnyo oli lubuto ne luvaamu, ozadde omwana n'afa nga yakazaalibwa. Ne bano abaana abo abakulaakulejja emyaka egisikyali emito abatannaba kwonoona.
abo omusaayi gwabwe gw'amaanyi nnyo mu bwakabaka bwa Sitaani. Kuba nze tunoolya omusajja ono tewannavaayo agamba nti yattayo omuntu omukulu. Ate n'ayinza n'okuba alina n'abalala abaana be yatta nga tebaamumanya nti ye yakikola. Mu Uganda abeera azze ku saddaaka n'amala n'adduka n'addayo mu Amerika kubanga we yatatuli maanyi n'adduka n'awula n'addayo mu Amerika. Kati eryo ebbanga lyonna abadde taddangako mu Uganda. Kati yakomyewo n'atta bano abaana bataano bana. Abe yatidde eddaba kasomero k'eddaba ka ECD, Child Development. Aba akomyewo ku saddaaka kyampadde ebirowoozo n'engamba bw'abanga kituufu tufiga byayogedde nga bituufu alimu olusawusawu olwo alabika aba akomyewo ku saddaaka. So byebyo ebigenda mu maaso ku sayidi y'akasajja ako naye nkuza kutuuka ano ebyo kyekanze kkooti y'abantu nzibanyige eri naye sirabangako muntu yenna gwe batadde mu kkooti y'abantu era ng'esalawo okuleka ndowooza bibadde bikyakola eno ku 06 nga tebannakutwala ku poliisi ne bagamba abantu basalewo batuula awo ab'ekyalo bo ne basalawo ekyokukola. Naye nga bakuggye mu kkooti enkulu ne bakuzzaayo wansi mu kkooti y'abantu nze nabyo sirabangako naye bagambye nti wejjo awo kigenda okuba nga kikolebwa. Yaleka ebiwundu bingi ku mitima gy'abazadde b'abaana abo. Yaleka ebibuuzo bingi eri eggwanga okwetooloola ensi zonna. Yaleka obulumi, yaleka eddibu ku ssomero ery'abaana bano. Simanyi bayinza n'okuba nga baaliggalawo. Obutuufu bamuzza mu kkooti y'abantu bagenda na kumuttisa mayinja, bayinza n'okumuttisa ebijambiya lwakuba nti ajja kubeerako obukuumi. Bagenda kumutambuza ng'abantu basalawo naye ng'ataaliko obukuumi. Kasajja kano ebintu byako bibuzaabuza. Abasibe abalala waasiibwa mu kkomera aleetebwa Eva ng'alimu olwo olugoye naye omusajja bwe bamuleeta mu kkooti aba atiisizza engoye. Ali mu kkomera naye bamulabirira bulabirizi alinganga kabaka. Ate naye bwennyini w'omutunuulira nange yamutegeera. Omusajja omutina n'olaba ng'agenda okufa enkya. Naye manyi agenda nakufa mu nnaku 2 nga bakamuteeka mu kkomera. Kuba naye embeera ze si nnungi oba nziyita embeera ze nziyite omubiri gwe tegweyagaza nga y'omu. Ebiseera ebisinga bw'otandika ebintu by'okuttattatta emizimu giri gikomawo gyonna ne gikubeerako naawe toba na mirembe. Toba na mirembe. Abadde mu Amerika era mutuuze wa Amerika naye atiinanga ate baali ababeera eyo mu byalo ebya wansi eyo ebisembayo bw'atunula. Byalya ebiri ku sayidi eyo bamikwano